jjajja wange yali mulamu nnyo nga talina ate yadde kimuluma yadde. Mukazi oyo n'amuwa ate obutwa, jjajja wange n'amuwa obutwa. That was 2021 mwezi gwa November. Yamuweeramu ki butwa. Kati ono mukazi baamubuuza banaayogerako oba wakikoze, mukazi n'agaana. Bannange baamugamba bana oba wakikozeeko yogera, n'agaana. Nze nabadde mulwadde, nabadde eri mu nju yange sina yadde. Mwategeera mutya nti jjajja wammwe yafa butwa? Baamukebera mu ddwaliro? Yes, jjajja wa yabeera wiiki n'amba nga tabaamusiiza, baamuleeta mu postmortem e Mbale. Kati jjajja wange yali alinamu enteeze ng'asobola kukama n'afunamu ki mata. Kati oli yalaba nti no jjajja wange agenze mu ttale kuggyayo mbuzi ssaawa 11 weeziti kuggyayo mbuzi. Kuba nze nayogerako ne jjajja wange ssaawa 11 era n'agamba Sham ngenda kusuula njala. I was having 51,000 nemusindikiramu jjajja wange 50,000 negamba kandi kikomando jjajja wange abeerewo. Ngenda tuuka jjajja wange yazimbe webuti lubuto omubiri gwonna paka bulwalaba oyo mukazi amusemberedde agenze kumpi gyali ku mayiti ye ng'azimba kataafu atulike ng'akaabire mu liiso limu. Kati nze nga bandeeta omukyala bwe yamusembereranga nga jjajja we afudde mayiti nga bamwebasiza wansi. Yes. Nga buli omukyala wasemberera nga jjajja we ava amaziga mu maaso. Yes, ng'ava amaziga ng'azimba ng'atumbira ng'azimba ng'antumbira ng'avaamu gundi ntondo lwolabirira eddala yafa. Naye lwakuba bagamba mayiti singa waliwo akoze mu kikyamu awo kumpi bateetaaga kubeera kumpi naye. So omuvuka mulungi neneebuuza musajja omulungi wanti wazaze. Yes, ate n'ekirala abeera atya nti nno alabe banyankola bakazi ba jjukira oli naye munyankola kati nzanjagaza ki omwana yakulira bunaku lwe. Amasha mugenda kulabirira kati nze munnange webale nnyo. Naye ono omusajja nabeerako naye nembeera naye kati one time nansabako sex saagala bikweka munnagwa bino bigenda kuyamba n'abalala. Nangamba Shami kyenjagala okole leero I'm taking you for out. Nentwala mu White Sand Beach. Yes. Nantwalayo ne tusanyuka jjukira sinywa omwenge. Oli anywa omwenge. Kati nanvuga nankomya wakasaawo nga 6. Temwabikola? Teri. Nyangamba gendo yakitwala atya? Ye yakitwala nga ize balina ssente. Jjukira be bavuga airport yenna. Ng'amubuuza naye gwe Jona lwaki ompadde zino ssente zonna nga gwe tomanyi naawe ffe tulinaamu ku ssente. Ne mga kale kati kyembi musajja ajja waneeno mu kampaasi nkumba okunzija eyo ate ajja wano angamba omanyi oyagala kweyongerako ne studies zo jjukira nabulwadde omuntu agenda kuneeyongezaako. Angamba ngenda kuwerera ngenda kuwa tuition. Walaayi musajja yasasulira awo cash nga ndaba nentandikirawo okusoma byabusomesa era diploma. So just of recently sinaba naweza na gundi nakaweza mu semester emu kati musajja we nalaba ebyo byonna abinkoledde ne ngamba bannange lwaki simuwaako ate nfunye omusajja nga nekyabeera manyiyo nga nvuka kuva wano paka ekapcyorwa ku mafuta akage n'agulamu buli kimu n'agintwalira ewaka. Jjukira abantu bange bali awo tabalina gye balina bali awo kati kulaba ebintu ng'ebyo awo ng'akuvuga nga takwatako nga tannaba ngugambye ono omusajja yali ampa time. No kisses, nothing? No kisses might have been there inside Eziga naye ebyokwebaka naye teri kuba nagezangako kumugamba twekebejje kya nabanzijjako omusaayi nnaku gwe nangamba olabye nakugamba ddala siri mulwadde
Nurse oba doctor yabakebera sirimu ye yawandiika ripooti nti omusajja si mulwadde. Yes, yawandiika yali mukazi actually. Wamwatuukayo walaba nga bano balina friendship ey'enjawulo like they knew each other. Nalabako nga bagamba ng'obuze kyokka. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi in your latest updates and celebrity news tubadde mu kumoninga era nga tukyamoninga omwagalwa munnaffe eyatugasa ebbanga ddene ku HK Media atubeereddewo atukuziza wano mu Uganda okuva retwave Dubai omwami Ismail Access tusuubira Ibrahim nga tusaba Allah w'ekitiibwa amuwejjana amusonyiwe byonna ebyamusobako. Neyanze obubaka bwange mwena abampereza message nkakasiza nti ddala mu followinga era muyina omukwano tusaba Allah omukwano gwaffe eri Ibrahim tusuubira ayongere okubanga amulungamya amuteere light mu kabuli ye abeere ng'agimugaziyiza era amusonyiwe byonna ebyamusobako ku nsi. Okufa si kubonereza naye ffenna ly'ekkubo. Njagala okubebaza nti mwebale nnyo okunfollowinga, mwebale nnyo okundaba, mwebale nnyo okusubscribinga. Tuli mu life experiences and adventures ekitundu kyaffe ekyolwaleero tudde n'omwana omuwala muto nnyini ddala Jono Soomubalagako. Omwana ono yeeyita Shami wa Bobi ku social handles ze. Simanyi oba lwaki yeeyita Shami wa Bobi naye ayina ensonga ze. Oba oli awo anoonya following, oba oli awo muwagizi, oba oli awo amwagala nnyo. So abaana bangi tubalabye ng'omuntu yeeyita Hadija wa Bobi gundi yeeyita bw'ati naye nga mu bulamu bwabwe bali kirala. So wawulira erinnya nti Shami wa Bobi saagala omujajinge. Pozi tugenda kutunulako Embozi olunaku olwaleero yampise yafuna obuzibu n'afuna akawuka akaleeta mukenenya naye agamba nti nkuba kyey'okuva e Canada eyali boyfriend we ye yakamusiiga ate n'amala n'amuleka mu nnyumba. So tugenda kuba tubiyitamu olunaku olwaleero. Abaana abawala awuliriza bulungi weegendereze ani akuganza akugasizza kyenkanawa omwami nga tonnaba kumwagala kumuganza kutuuka ku level esingayo kuba ennene bambi mutwalo omukebeze. Era bw'olaba asikattira oba nga awagamira bambi tokkiriza kukikola kuba teri yatayagala kumanya status. Buli muntu ayagala okumanya n'abeera sure nti gundi ono mulamu nange ndi mulamu ne mukolwa ekikolwa nga munyumirwa. So olunaku olwaleero saagala tumujajinge naye nsaba Katonda atusaasire fe abagenda okumulaba tufunemu ekyokuyiga oba oli awo ate tubeereko n'engeri gye tumugasa. Kowola ebitongole ebiyamba abaana abawala ebiyamba abalwadde abalina akawuka akaleeta mukenenya nti muviireeyo omwana omuwala ono ate afuna obwenkanya. Nga sinnaba kutwala mu komisho kujjukiza nti ndi proudly sponsored nze nga brand yange aba Roast Coffee Academy. Bano be bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi era nga bakugamba nti omuzadde twala omwana abanguke mu mulimu guno ogwa barista. Nsanyusa okulaba. Kale nawe nsanyusa okulaba. Kyendi manya gange nze Kapchemut Shamim Vasaidi ze Kapchora nenga Kapchemut Shamim. Kapchemut. Yeah, Kapchemut. Yes. Okay. Vasaidi ze Kapchora ne amanya abantu abasinga okumanya ku social media abampira Shami wa Bobi. Okay. Awalatuuka. Gundi nani government no my story is a bit long. Nenga I should just shorten it because it's okay. We have time. We shall listen. Okay. Now nze Shamim nazaliwa Kapchorwa nakuziwa jjajja wange. Sinaako mama, sinaako tata wange yafa 2002, mama yafa nga nzaala 1997 mwezi gw'okubiri. So wenakula ne jjajja wange, jjajja n'atoba nange nnyo okulaba nti nina kubeera mu mbeera ennungi. Naye lwakuba mukazi wattu naye yali munaku yali tasobola okuntuusaako gye nali njagala. N'afuba nze okuntuusaako paka senior 4. N'okutuuka mu senior 4 like nabonaabona nnyo ku bintu ebimu nga nze omwana omuwala omuto. So wenakuuziwamu ne jjajja wange eri tubeerangako awo ng'ogenda n'olima n'emmere y'omuntu nomusobola kujjako byokulya, ogenda n'olima nga bakutemeramu ttooke, ogenda n'olima nga bakuwamu kira ya gundi kasooli.
So one time jjajja wange yatoba nnyo okutuuka senior 4 kuba nze nali nkola kulimiramu abantu gundi nnimiro zaawe okusoma nesobola kutuuka senior 4. Ati we natuuka senior 4 ndi waka ndi mu vacation. Waliwo omusajja yafiirwako, waliwo omukazi yafiirwako muganda we emukyalo eyo. Ati mukazi oyo yali abeera eno Kampala. Ati okutuuka waka nga bamaze okuziika nga buli kimu kiwedde. Mukazi n'agamba ndowooza muganda we n'amugamba abadde nnoonya omukozi. Kati engeri gy'analimu mu kyalo nga ali mu mbeera mbi. N'agamba kangutwaleyo waliwo omwana just ali waka abeera ne jjajjaawe. So out of all taata wange yali tannafa nga taata wange tali tannafa after mami wange yakafa n'afunako omukazi omulala. Kati mukazi oyo n'asobola kubeera ne taata wange up to 2002. Kati mukazi yali lubuto nga wa myezi 8 taata wange gye yafiira mwezi gw'okutaano gw'omukaaga gye yafiira accident yafiira tewey. So nembeera awo kati gye mukazi ono yali ayagalamu omukozi. Jjukira noono omwana omuto gyali, jjukira ye maama we ye gyali, naye lwakuba mukazi wati yali tasobola embeera ng'omanyi bbaawo nga yakafa waliwo engeri gy'abakuzakwanyamu awo. Ati mukazi watu n'agenda n'andekeramu omwana ne jjajja wange ne tutaba n'oyo omwana. So jjajja wange engeri gy'ayalabamu nti noono naye ono naye agenda kutandikamu P1 gundi noono naye ali ku ssomero. Kati ono yakomye senior 4 asooka agenda akole ki yeeyiye. Awo ne tubeerawo nnaku nga meeka 3. Mukazi sajja naye Kampala immediately. Mukazi yalekeramu jjajja wange essimu. Jjajja wange yali talinamu ssimu nga tusaba mu ssimu busabe. So jjajja wange okulekamu mukazi oyo akulekamu ssimu kale muyita ne senga mu kika ne mu clan ng'okigamba clan. Ati jjajja wange n'asobola mukubira n'amugamba mwana ono agenda kujja. Nenze nga nze nali saagala, nali njagala nnyo okusoma. Nali njagala nnyo okuyiriba nzireyo ku ssomero. Yadde nali mu UP biki ebyo nga nali mu mbeera nga si nnungi. So from there jjajja wange n'angamba gendayo. Kuba mukazi yajja bulungi nnyo n'amugamba jjajja wange nina emirimu gye njagala ono omwana we akole ki akole, naye teyatugamba mirimu ki. Kati mukazi n'atugamba Shami ajje. Ngamugamba jjajja wange saagala kugenda. Akeli nabeera ne wiiki emu ng'asikiriza. Jjajja wange n'akaaba kati ekyanumya jjajja wange yakeera ku makya nnyo yakeera ku makya nnyo. Nze mwana oyo yali mulwadde omulenzi yali mulwadde. N'agenda mu ntaana ya jjajja gundi ya taata wange n'akaaba n'agamba lwaki wafa singa baana bo balabire. Kati nze kintu ekyo ne kinjiramuko ne ngamba kangende nkole ki kole ssente. Sister wange gye saagala nkulimbe nali simanyiyo bagamba Kampala nga nsituukango Kampala bagamba Emityana kuba mukazi yali Mityana bamuyita nti Farida. Nga nfunayo gundi paazi ekiro wa bus bamuwaddemu receipt singa atuuka mu Kampala agenda kuviira wano ne wano ojja. Kati musajja oyo wa bus yali si musajja mubi nga ndeeta paka wa nga tujja ekiro namba tutuuka Kampala saawa emu z'okumakya. Jjukira olugendo luwanvu. Ati okutuuka Kampala saawa emu z'okumakya nze I don't know anything. Nina ka crossback yange gy'ojjukira biseera nina crossback yange just of recently 2017. Kati okuvaayo ne tujja n'antwalayo Old Park ndowooza yali Old Park oba New Park simmanyi. Ng'ambuulira bagamba Mityana naye simmanyi. Kati musajja n'ankwatamu n'anzizaamu emmotoka endala n'asasula n'amugamba kondakita oyo omwana we bagenda musasulira eyo. N'ekirala nga zino simanyi na Luganda ne bakwatamu ki namba eri ne bampa ne bakwatamu namba ate eyo ne bamuwaani ne bamuwooli gundi kondakita driver I mean. Kutuuka Emityana bantuusaako direct already mukazi yali atuuse nga ntwala ng'asanyukira nga nkola buli kimu nga ntwala ewaka. Tubeerayo waka nnaku 3
ngambuze anti wangambye ondese ku mirimu nga senga wange oyo agenda nakomawo ekiro ne simanyi gyali. So nemubuuza mbwe anti nga wandese ate lwaki wandesemu waneno just okubeera awo just what, why don't you show me where to be, wangambye ondese ku mirimu. Kyeyasooka nangamba I don't want you to veil yourself, njagala obeere nga muwala ayambalamu engoye zinono butonotono webale nnyo. Anti ndi Shamimu nanzijjako, yes nanzijjako nangamba anti kyentuukira kati mukazi ku makya nnyo nga mazeyo naku nnya ng'amaze omugamba wandese ku mirimu, enkeera nangamba naaba nangamba busheria bosaagala obwambale. Nemubuuza ate kiki ensonga ki, nangamba aje tugenda tekyetaagisa muki busheria. Ati oli mu class ki wakomye mu senior 4? Yes, senior 4. Okay. Kati nantwala mukono tutambuzemu ebigere paka yetwatuuka Kikumbi. Utuukayo ng'agulawo oluggi, nali manyi dduuka, kumbe yali ki yali bbaala ng'atandika kwata ekitabu bino kola wenti bino kola wenti, simanyi owandiikamuko nze atanywa omwenge munnange sibitegeera. So nemugamba waayi ngenda kola tutya nga nensooka nensirika nenkolamu ogusooka sima bagiyita mukombooti bikoze bitya simanyi olina kubikka okutabulamu mukombooti ezo. Kati nakolayo nnaku 2 nemugamba senga wange omanyi nkooyo bintu bineeno ziraayo waka. Ekiro abanga weebase senga wange oyo aleeta abantu basajja ba agenda mu kirabuze n'aleetamu. Kati kyokanda muli mugundi emu muli mu ruumu emu. Ati nze ni mwana muto simanyi kumanya kiri ku nsi kale wegamba byali awo. So the thing is when amugambira nti nno saagala okola mu bbaala nangamba kale nasirika. Omukyala yakuleetanga akutwala kola mu bbaala, yes. Kati nensirika jjukira naye yali musiraamu n'abivaako kati nakolamu bizinesi ey'omwenge. Anambuuza olowooza n'obeera ewuwe anti nembeerako owuwe nga like today nasuula wuwe enkeera nakwatamu engoye nakanyugiramu waweeru nangamba gwe sikyakwetaaga wano kubamu kafaananyi tokimanyi ate tobyagala kati kwata zizo nviira. Namubuuza senga wange woneno sibimanyi sina gye mmanyi ate ne namba ya gundi namba ya jjajja wange bantu be mukyalo eyo sibalinaako na namba. Kati nentoba. So nali nina sapatu zange nentambula nenkabirawo. Waliwo omusajja wa boda yajja nambuuza, yali amanyi luzungu lutonotono, nambuuza olubadde nemugamba owaayi oli mukazi yankoze ki yangobye. Nangamba olowooza gwe wekka yakagobamu abawala simanyi balirya simanyi baani nayogeramu bawala nga 4. Nangamba abawala babonaabona. Kati oyo omusajja nambuuza do you have any money mu luzungu nemugamba siina. Nemugamba njala ennuma. Sister wange kuva olwo since that very moment naddeyo we nangamba saagala n'okutunula n'ekyemisana tayampa. Kati gye nagamba let me just kangoberereko eno kolasi paka oba wuwa simanyi. So we nali natambula nnyo paka Bujuuko kuva Mityana nga n'esapatu gye nali nina zaakutusemukko. So kati silipa zange otambula ng'olaga wange oddawa just nga ntambula nga ngobereremu kolas nga ngamba nja musangayo omuntu asobola kuntaasa. Kati ng'omanye bantu be taxi abavuga taxi. Kati waliwo omusajja bamuyita Haruna by the way paka na lwaliro nkyayogera naye. Ati Haruna alabika yali avangako Kampala wadde Mityana. Ndowooza yansanga kukuba n'agamba kanyimirize emmotoka omwana muyiseeko ate wuuno n'ayimpisaako kati yali adda Mityana nansinkana. Kati okunsinkana nambuuza yali tamanyi na luzungu bulungi. Kati waliwo omusajja webale nnyo yali tamanyi luzungu ate naye nangamba nze saasoma ng'omanyi Abaganda engeri gy'aboogerera nze saasoma tonyogerera. Kati waliwo omusajja kondakita bambi yali ategeeramukko bamuyita Rigani. Kati Rigani n'agamba nze kanjogere naye. Kati okwogera naye
olyo omusajja baami nankwatibwa mu kisa nanzizaayo wa Mityana nangamba tugende nanguliramu mmere kati nangamba nze ndi muntu wa ddiini nnyo saagala kuleetawo ompalana n'ayagala kugendawo oyo omukazi amunyonyole waki waleeta mwana wa bende kuva mu kyalo omukazi n'amuvuma n'amuganza ebyo tebinkwatako so omusajja ono n'agamba it's okay Shami osobola kukola mirimu ki nemugamba nsobola kukola mirimu kyonna as long as it is for my survival right now nantwalayo makage that very day nantwalayo ku nyumba nantwalayo makaga yali alinamu baana basatu n'omukazi ate mukazi wa yandaba neekanga nalowooza ndowooza musajja akoze eki aleesamu omukazi omulala oba muwala we kuba nali nkyali muto nnyo so mukazi ndowooza n'ayogera awo mu luganda lwawe nali nkitegeera sijja balimba musajja ndowooza n'amunyonnyola mukazi naye netubeera naye mukazi musomesa netubeera naye era yanjagala nnyo nange nkyayogera naye paka na lwaleero so oyo mukazi wa Aruna ku makya nantwalamu gundi ku mirimu wa Kintu Aggregate Emityana wa mugagga ku makya ntuukayo bangamba osobola yoola bikuta by'omwanyi ne mbagamba nsobola kubiyoolamuko nakola emirimu ekyo jjukira era enfuufu yenneena erina kuyingira bw'opakiramu kutiya emu nusu 5 bw'opakiramu kutiya nusu 5 nabeerawo n'omusajja nendalaba nga nswadde nga nfunyeko ku sente nabeerawo n'omusajja myezi 2 jjukira yali tabansabangako kintu kyonna nga nkwatamu sente ezo nga buli kyenkoze nga njisuulamu awo ngenda laba nga sente zonna ziweze 10,000 kuba sometimes nali njagalamu ko kuzimpale nga sola gamba atono omukazi nengulamuko kati we nafuna 10,000 nengamba njja kusuulamu neera nensuulamu paka 15,000 awo we nemugamba banna ngenda funayo ennyumba nabandonyezaako ennyumba eya 5,000 nga terimu masanyalaze nengulamu awo eri sinaako yadde mukeeka ate n'oli mukazi nali saagala musumbuwa nengulako awo mukeeka nenfunamu awo bikopo byange meka 3 ne fooko ne masepiki 2 jjukira biseera ebyo 5,000 kalekaleko tegenda nnyo nga saawa eno kati we nafunamu ebyo nentandikirawo awo negulamu peeya yasuuka mu peeji emu nagula ne 1,000 so nentandikirawo nenyongerako n'emirimu gwange kati jjajjukira jjajja nalekamu mu kyalo nga talina kyamanyi kinkwatako so one time nengamba oba ngenda kukola ntya okola ki jjukira nali mbeera ate kumpi n'oyo mukazi yandeeta anjogereramu nnyo obubi oyo omwana oyo munaku tayagala muntu akole ki ajja ngambe Shami jangu kutwala ki ku mirimu so nembeeraawo nenkolamu sente kati olumu waliwo omusajja alina ku ssomero nursery school najja gyendi nambuuza Shami singa nkuwamu byakugundi kubeeramu ku ssomero lyange osobola kusomesa wakiri baby class oyigirizangako ebintu ebyo nemugamba ye kati kwolwo olunaku nantwalamu ki nantwala ku interview yawe nze nali sikolangako nga ECD biki ebyo byonna nampaamu gye yampaawo nenkiwandiika nangamba osobola nantwalamu gundi chalkboard nangamba kubamu line z'abaana mu bitabo nembikola ate nangamba omanyi ngenda kusasulangako 15,000 nabeeraawo kuva mwezi gwo8 nabeeraawo omwaka mulamba ate ng'ennyumba yange eri nkyali gye nabeera so we nakolangako sente nengulamu mattress ya inchi 4 awo nemanya nti now in another step from there jjajja wange mu kyalo jjukira yali talinaako nnyumba ennungi namulekamu mu Grasters house. And from there did you ever communicate with your grandparents? No, I did not because I had no connection with them. So from there when nakola nnyo nenfunamu sente actually nafunamu 1.2 kyenakola kuba nali siri muwala alya nnyo sente biki ebyo tamanyi bintu bya simunywa na ngwenge ndi awo kyenakola bambi nakwata sente ezo biseera ebyo nga Mityana bakozesa mu 3 okutuuka Kampala 2017
gye nakola 2018 nengende ewaka negende ewaka jjajja wange akaaba nanga mwana wange nali mmanyi wabula ne mugamba naseminyonyola nnyo kuba mukazi wattu yayira nemu obulwadde we mutawaanya saamunyonyola kati nanyonyolako oluvannyuma after 2 weeks kati kutuukamu mu kyalo jjajja wange ennyumba etonya ekola ki nenkwasaamu ekisa nenkaaba kati gye banvaamu neŋŋamba since we have tuyinaamu eŋŋwanyi biki ebyo jjajja wange kafunemu oŋŋwanyi obutono nembuzi waako tugenda tuna nzimbire ki muzimbireko ennyumba kati nendowooza neŋŋamba yinza okuba zino eno sente zigenda mala kikulamu buli kimu jjajja wange nkuŋŋaŋŋe ngamugamba omanyi kansooke nkomewo saamugamba kansooke nkomewo kati era jjajja wange bambi wankola bubi nnyo okufa kati bwe nagenda ngenda kudda nga nkomewo mabaati 17 nakomewo ne 17 kati ennyumba gye nali njagala in front kyamabega nekyamaaso neŋŋamba I need to struggle again nenfunamu awo gye nafunamuko nenzirayo ate nengulamu all bed sheets were at like 25 bed iron sheets so nengula ebyo era awo ebityo nga tuyinaamu katutuuse awo bintu ebyo byonna twabikola so neyitamu abantu abamu ab'ekyalo nembagamba njagala nzimbire jjajja wange eki nnyumba kati jjajja wange siwe yatandikira okukaaba banaye omwana gwe biki namuleka jjajja ng'ayingiddemu ennyumba nga neeno ennyumba eno ebadde etonya ng'abantu bamusekerera nga mutabani we yali mugagga nnyo yafa ye taata wange olwo nga maama wo step mamu aliwa nga step mamu wange yagenda ddana bamuwasa n'atulekeramu omwana omuto awo sisita wange nentoba ono omwana ono alina kusoma jjajja wange yali alinamu aniya nga mukazi watte alina kugenda n'alima ennimiro z'abantu eyo kati nemugamba jjajja wange toddamu okulima I'm going to work hard era gye nakola yes nenkomawo era nenyongeramuko gye nali so covid oyingira nentoba kati we nali mu covid jjukira nali mbeera kumpi ne wazaake ndaba people power you called yourself Shami wa Bobi yes nayingira enno ddala bulungi nnyo ne bandeeta nekamokya nembasinkana baganda mikwano gyange bashukiwa babi basharoni bambi bawala abo bandabirira nnyo era mbeebaza nnyo bonna gye bali ne lwakuba namba yawe sikyayina bulungi bajja kulaba bajja kujja mu inbox okay so one time when ali tuli bandesemu kamokya nga twekozemu groups simanyi biki webito ng'obimanyi era bya politics kati nze kintu kye nali nfaako kyali eki Bobi omwagala najja nali muwulirangako so wenayingira politics nali nina kati simu ne jjajja wange naye afunyeko small phone gye namugulira nga nsobola kwogerako naye ali jjajja wange lumu ng'amukubira ng'amugamba bana ndi mu campaign n'angamba wedde okimanyi nti mukazi wa taata wo mulwadde nnyo ng'amubuuza ate lulubadde n'angamba ne Shami ojjukira biseera ebyo nga sente za kusomero toyina oli mukazi bituufu eri balinamu sente zange omanyi omukazi ng'alina sente ze kati nze yandabangako nga munaku ali lumu nga nkeera ku makya nnyo nga ngenda gyali nga mugamba na dadi sinaako sente za kusomero mukazi n'addamu mukazi nanziramu n'angamba sinze natta kitaawo sinze natta maama wo genda mu ntaana ya maama wo okole ki akuwe sente nensirikiramu awo so jjajja wange yankubira simu nti nno mulwadde saawa eno bubi nnyo ng'ayagala buyambi kati nemugamba jjajja wange kati ntandikirawa jjajja wange n'angamba oba olinamu kasente jangu olabe nali mu campaign zange tuli mu trip yaffe biki nembivaako nembagamba bashuki nga bansonderamu bambi sente nga bansonderamu sente zaake nampa 20,000 nengenda paka ku kyalo nembeera n'oyo mukazi nemulabirira nga n'abaana ababeeya bazaalira
teri adde omu yavaayo n'agamba kandabirire ki mwana ono jjajja wange nno ng'akyali. Kati laba ate omukazi luvannyuma byakisiru by'abakazi lumu nga nze nkomyewo Kampala kati ntanze okukolamu ebyange nga nzire ate mu kyalo nguliramu jjajja wange mattress ennungi n'ekitanda. So lumu omukazi oyo n'agamba nze ndaba mattress zambuka wano eno buli dakika kyokka naali kundiri mulwadde kati nga nze wendi naye njogeramu ebintu bye sitegeera. Ne tutwalamu nga siisonga. Kati kwolwo olunaku nkomyewo e Kampala. Kati okomawo Kampala mukazi oyo abeera waka, asigala waka. Jjajja wange abeera nga wali mukazi oyo maka ge eri wano. Wamuyambakoko nga bakugambye nti mulwadde? Yes, namuyambakoko ne mubeererawo myezi 2 ku ddwaliro paka n'amala n'awona n'akomawoko waka. Naye kye yali akaaba Sham nsonyiwa kye nakukola ng'okyali ki muto. Nemugaa nedda awo mami soko olinde muko twagala okola ki owone. Ate yava ku ddwaliro ate laba byakisiru yafunamu ku maanyi. Jjajja wange yali mulamu nnyo nga talina ate yadde kimuluma yadde. Mukazi oyo n'amuwa ate obutwa, jjajja wange n'amuwa obutwa. That was 2021 mwezi gwa November. Yamuweeramu ki butwa. Kati ono mukazi baamubuuza banayogerako oba wakikoze. Mukazi n'agaana. Bannange baamugamba bana oba wakikozeeko yogera n'agaana. Nze nabadde mulwadde nabadde eri mu nju yange siina yadde. Mwategeera mutya nti jjajjamwe yafa butwa? Baamukebera mu ddwaliro? Yes, jjajja we yabeera wiiki n'amba nga tabaamusiiza. Baamuleeta mu postmortem Embaale. Kati jjajja wange yali ayinamu enteeze ng'asobola kukama n'afunamu ki mata. Kati oli yalaba nti no jjajja wange agenze mu ttale kuggyayo mbuzi ssaawa 11 weeziti kuggyayo mbuzi. Kuba nze nayogerako ne jjajja wange ssaawa 11 era n'agamba Sham ngenda kusuula njala. I was having 51,000 nemusindikiramu jjajja wange 50,000 negamba kandi kikomando jjajja wange abeerewo. Kati ono yalaba nti no jjajja wange engeri gy'akamyemu mata ate ataddewo n'agamba owaaye kankiriremu ngende gijja mu mbuzi yange. Oli n'ajja n'amuteerako. Alamuteerako omukazi wattu naye jjukira it was already boiled. N'anywerawo n'agamba kanywe caayi male ngende muzukulu wange ansindikiddemu ssente ngende njjayo ssente ngulemu nnyama oba kikuba nze namugamba liya. Mukazi wattu ye yali yanywa. Naye ndowooza yamunyoola ng'omanyi butwa. Naye munyoola n'amunyoola ssaawa emu nga bankubira essimu Shami oli ludda wako nze ndi wa Kampala ndi ku mirimu. Okolera wako nze ssaawa eno nkolera mafuta emityana ku Sheero. N'agamba owuliddeko kumakya ng'enkuba etonyonyo nga mugamba nedda sinnagawulira. Togenda kujja kuziika jjajjaawo? Nga mubuuza ate jjajja wange afudde ki? Kati engeri gy'analimu jjukira ng'oli ku mirimu olina kulongoosaamu ku mirimu gy'omunaye buterere. Nali nyimiridde ku ttaabu nga nkuttemu gundi. Jjukira bakozesaamu nga mu payipu eriwanvu. Kati nga baŋŋamba jjajjawo afudde nze nakolapusingira awo saddamu. Ndowooza bakolamu connections okuntwala paka na waka. Ate okutuuka simanyi n'engeri gy'anatuukamu waka. Kubanga nakola businga ndowooza kuba olwo ku makya ssaawa nga 3 paka enkeera. Ngenda tuuka jjajja wange yazimbye weebuti. Lubuto omubiri gwonna. Paka bulwalaba oyo mukazi amusemberedde agenze kumpi gy'ali ku mayiti ye ng'azimba kataafu atulike ng'akaabiremu liiso limu. Kati nze nga bandeeta. Omukyala bwe yamusembereranga nga jjajjawe afudde mayiti nga bamwebasiza wansi. Nga buli omukyala waasemberera nga jjajjaawe ava amaziga mu maaso. Ng'azimba ng'atumbira. Ng'azimba ng'antumbira ng'avaamu gundi ntondo lw'olabirira eddala yafa. Naye lwakuba bagamba mayiti singa waliwo akozeemu kikyamu awo kumpi bateetaaga kubeera kumpi naye. Kati ne tubeeramu nnaku meeka 3
waliwo omusajja yavaawo n'agamba ngenda kukola mukazi ono ki postmortem. Kati kyewunyizza bakwata amata ago nga bamugamba oyo mukazi gunywe n'agaana. N'akwatamu amata ako ne bayiwamu kati ng'ogamba bino ebisubi kutuuka enkyanga zonna zikaze. Ne bamanya nti n'omukazi akoze ki. Kati lunaku lwa gundi lwakuziika ng'abasawo basoma kati ne wenti. Mukazi we bamugamba baali bakazi na babiri mukwano gwe n'omulala ne babuuza banna maama gundi oba wabikozeeko tugambe tulabe engeri gyatugenda kukwasaganya. Mukazi wattu n'agamba saagikoze. So ndowooza abaaziika kuba nze saamuziika nali ku ddwaliro nali bamanyi ndowooza nange ate ngenda lugenderamu kubanga jjajja wange yali maama yali taata yali buli kimu. Nali nfuba nnyo okubeera mu bulamu mu bulungi era naye gy'ali agimanyi embeera nze gye mpitamu ajja kunyamba. So omuziikamu jjajja baamuziika mukazi nga omanyi omukazi yali mutini naye baamuziika nga munene we buti nga n'esanduuke tesobola mutuuka. Jjukira yali musiraamu. Kati maybe I don't know what happened there. Nabateeka nabaleetamu simanyiko ffenno tugamba jjajja wange abadde ki musiraamu. So mukazi oyo natumubuuza gwe yogera oba waliwo kye wakoze mu bulungi. Na mukazi n'afa please. So ndowooza bano abaaziika waliwo byabo gye baakola ki gye baakola ate n'okwogera nnyo nti gundi oba wakikoze mukama akole ki naawe oli mulwadde nnyo ojja kulaba. Ng'agenda ng'atuvuma nga tubeerawo mwezi mulamba. Ati we natwali waka kiro ffenna nga twebase nga tulabamu omuzimu gwa jjajja wange akomawo atambulira mu just gundi naye omuntu omu yalaba si ffenna ng'atugamba we jjajja tugenda tuuka mu ntaana ng'abaakitonyezaamu musaayi naye tetwamanya ani yabikoze ebyo. Tugenda babuuza ani abikoze ebyo teri yakkiriza. Kati sisita wange oyo jjajja wange baamuziika baana be nga bavaayo kuba jjajja wange yafa ng'alaamye Sham alina kutwala buli kimu ki ekyange. N'alaama n'agamba nfudde. Kuno olunaku lwennyini agenda kufiiramu engalo ky'omukazi yasookera eddala mukwata. N'amugamba nfudde naye omwana gwe mmanyi agenda kubonaabona yaani yenze naye bamunyambe kwatiraako bino documents mumpeere. Ate awo byattaka ate ne bitandikiramu awo ne bantwalaganya. Nno jjajja wange olowooza yabeera nnaku meeka. Bamuziika like December nga 5 yafa nga 28 November 2022 last year. Mukazi oyo mwezi gw'omukaaga mwezi gw'okuna yalwala n'alwala. Kati we twali still naddayo waka kati okulwala n'avaayo n'angamba jankubeko kaama nze natta jjajjaawo. Mubuuza wattira ki bu bintu bya ttaka. Mubuuza ttaka lyaki mbu ttaka lyawo ttaka your land that left for you. Ne mbuuza mwabitwala dde ebimu kati lwaki binene otuwamireseemu mukazi wattu. N'agamba baamisonyiwa. Nze nankutukira waatyo mu ngalo zange n'engamba kasa weetonze ebyo ebisiraane ogenda nabyo. Hati nembeera awo ne tukolamu barrier arrangement kati because yayogera kino nga n'omwana omulala yaliwo muwala we oyo n'agenda singa yali nze nali sigenda byogera. Omanyi engeri gy'abaamuziika oyo yatta mu gundi oyo yatta oyo mukazi yali atulimiramu ennimiro zaffe nga talinaako yadde enso bugundi buzibu. Ono yatta baamuziika yafa leero enkera muzi yafa kiro n'enziika ye tekwali bulungi. So awo nensobola kukomawo kati ate okutuuka engeri gyanande neetalako waka nga mirimu nakyo giwedde. Muganda wange natoba guno ono yafa mwezi gw'omukaaga ati nenkomawo nga nsangamu omulimu gwange gwaweddewo nga baagigabye. Jjukira nali nkolera bakyotala ne mbasanga bagamba mulimu gwo twagugabye waluddeyo nnyo n'entandika ate okutoba buto. So nali ninako omukwano gwange ng'ali eno entebe kitoore
ankubira esimu angamba Shami jangu I'm going to apply for you at the airport. Ngamba na tugenda kola tutya sinaako sente ngamba Shami osobola nemga it's okay nensobola kweyiza ng'omukazi yenna ayagala future ennungi nengamba kyenasooka nenkaba nengamba jjajja wange nali njagala abeere mu mbeera nnungi kati saawa eno lwaki ndimukola n'ekindi nekiŋŋamba kati waliwo ne brother w'omuto ng'olina kola ki mukolera kuba nsaawa eno gwe maama gwe taata natoba n'emmotoka yandeeteramu ebintu binene ebiri mu nju waliwo omusajja Justin yanyambamuko abeera Emityana bamuyita taata Tracy kuba mukazi we yali andabirira sometime when I was in campaign nalwala mukka ng'omanyi okulwala nenfunamuko obuzibuzibu n'omanyi bino byakukuba mutiyagazi nansobola kunzijanja kati baawe yali alinako taxi namugamba mbi ono muwala we ayagala kusenga yafunyemu omulimu wa Entebbe ati wenajja Entebbe nga sinaba kujja nasooka nenja nenkola nabampandikiramuko gundi natuwandikamuko application ate okuwandikamu application mukazi wattu n'atwalayo kati okukitwalayo tabampitirawo natwala mwezi gw'omukaaga nga 26 paka mwezi gw'omunaana kwa naguminkiriza kati nga nali ndi awo nabampita Shami where are you nembagamba I'm in Mityana nebagamba you going to start your work on Monday jukira sina wede 10 na n'ennyumba sinagipangisa kati nakola nengamba how am I going to survive this situation yet I've got the job ate how am I going to survive jenakola nengamba Katonda naye teyebaka kati waliwo omusajja yali weeru bamuyita Robert bamugamba Robert nanfunyeko omulimu ku airport nengenda tandikirawo musajja wattu nangamba ngenda kusindikira mu John akuwemu sente zange lwakuba namba ye yabula ali mu Southern Sudan nangamba jukira bintu binene okujja kumanyikirwa nga ni mu campaign ate oli nangamba it's okay I'm going to give you for 2 months nansindikira mu sente zaki 2 months nenzija nembeera najja weekend kati Monday nina kukola nenkolamu bulungi nnyo so nkyentuukirira ngenda tuukirira mu bya bulwadde bwange engeri gyayantakinga so nali ninako buli kimu nje nali sinako buli kimu naye nali nsobola kwetuusaako benjagala butonotono omusajja omu bamuyita Jona ono cameraman ye Jona tobeeranga yegwe bagamba oli mweru oli mweru ati Jona yajja mu bulamu bwange nangamba Shami olabika bulungi nemugamba ye neyanziza nnyo obangako omuntu akufuulamu mukwano gwe for the first time naye luvannyuma waliwo kyabala netubeera ba mikwano Shami walidde nalidde jukira nali fala nnyo nga simanyi bya airport ono Guy yali ava ku nnyonyi yakusinkana atya yali tava ku nnyonyi yali akolera awo ku airport ate mu story gye wanyumiza ku simu wagamba nti Guy yali abeera Canada anti kati that's how I'm coming so netwogerako n'omusajja nambuuza do you wish when I say something to you kuba yalaba embeera gye ndimu musajja anyway yangulira buli kimu gye nali neetaaga ng'alina motoka ke musajja mulungi so one day aŋŋamba Shami sometimes when I'm going to use the bus asobola kuŋŋaana nantwala nandeeta paka waka n'addayo nga talina kyanyega so one time aŋŋamba Shami nkwagadde nemugamba nsooka ompeko time siri byakukwana actually it was my second man so nze no not second man like third man I think so just of recently sina wala mwaka oguwedde ndowooza now rumu wenali
ndi ku mirimu nangamba Sham nsobola kubeera naawe nangamba nandaga nga talinaako mukazi n'olaba oli omuvubuka kamugenda mukulaga ku simu tosaana gikiriza so omuvuka mulungi neneebuuza musajja omulungi wanti wanzaze yes ate n'ekirala abeera atya nti nno alabe banyankola bakazi ba jjukira oli naye munyankola kati nzanjagaza ki omwana yakulira bunaku lwe amasha mugenda kulabirira kati nze munange webale nnyo naye n'omusajja nabeerako naye nembeera naye kati one time nansabako sex saagala bikweka munagwa bino bigenda kuyamba n'abalala nangamba Shami kyenjagala okole leero I'm taking you for out nentwala white sand beach yes nantwalayo netusanyuka ajjukira sinywa omwenge oli anywa omwenge kati nanvuga nankomyawo akasaawo nga 6 nemuga enkera ate nemuga gundi nesiamanyira bintu ebyo siri mukyakaze nze manye ensonga lwaki najja wa mu kibuga nangamba aye betebutukwata nawe ng'omanyi omuntu ng'ayagala kuwininga nangamba nawe netubeerawo nawe muganda wange oba omuntu yenna ayinamu ekikyamu kye ng'ayagala kutuusaako sitaani amukozesa buli ngeri sitaani n'amukozesamu omusajja twali mu kitoolo awo avuze emmotoka nemugamba leero nangamba ogenda waka nemugamba ye nangamba tugenda ompeewo ku sexy nemugamba nedda tukisooke twekebeje nangamba kwekebeja gwondaba ndi mulwadde biki nemugamba kakati gwoyagala nkole ntya nangamba olaba n'emmotoka gye nvuga biki nampayawo 10,000 ndowooza kumpoya bana abawala mwe mwekendereza omuntu akuwamu buli kyoyagala so omusajja ampa buli kimu nengamba lwaki mumubonyabonya ono omusajja saagenda naye kati olunaku lulala buli wookoonako kintu kyonna nga kyakwekebeza vaako nga nayomba kati mukwano gwange bwe yakuwa egyo 10,000 temwabikola teri yengamba genda yakitwala atya ye yakitwala nga ize balina sente jjukira be bavuga airport yenna ng'amubuuza naye gwe jona lwaki ompadde zino sente zonna nga gwe tomanyi naawe ffe tulinamu ku sente nemugaa kale kati kyembi musajja ajja waneeno mu kampaasi nkumba okunzijaeyo ate ajja wano angamba omanyi oyagala kweyongerako ne studies ojjukira nabulwadde omuntu agenda kuneyongezaako angamba ngenda kuwerera ngenda kuwa tuition walayi musajja yasasuliraawo cash nga ndaba nentandikirawo okusoma bya busomesa era diploma so just of recently sinaba naweza nagundi nakaweza mu semester emu kati musajja wenalaba ebyo byonna abinkoledde negamba bannange lwaki simuwaako ate nfunye omusajja nga nekyabeera manyiyo nga ne wa sisita we manyiyo nga maama we yafa naye taata we tali mu Uganda ali weero ati nemubuuza lumu naye lwaki gwe kati lunaku tetwekabaka fena kati kwolwo olunaku angamba tugende kale twekebeje kumba we nali ku mirimu njukira nali kati kambagambe nali nkola wensoma weekend program muntegereko bulungi saagala muntu kubusaabuza nali nkola you go for your lessons on weekends kati netubeeraawo nemubuuza naye gwe lwaki obinkolera bino byonna musajja nanvuuka kuva wano paka ekapyorwa ku mafuta akage naagulamu buli kimu nagintwalira ewaka jjukira abantu bange bali awo tabalina gye balina bali awo kati kulaba ebintu ng'ebyo awo ng'akuvuga nga takwatako nga tannaba
ngugambi ono omusajja yali part time. No kisses, nothing. No kisses might have been there inside Eziga. Naye byokwebaka naye teri. Kuba nagezangako kumugamba twekebeje. Omusajja n'angamba ne olwondaba kulabikira nga ndi mulwadde ne mugamba nedda atakiriza. Kola olunaku sister ampita angamba jangu Shami tugende twekebeje bulijjo ogamba oyagala kwekebeja. Kutuukawo nga mugamba hii kliniki yonna nga waliwo ogwange I have my own gye nsobola kukozesa nga nkeberamu bantu bange anyone. So nembuuza ate anyone oyinako omukazi n'angamba nze gwolaba tera nnyo okugenda Canada era butuufu we yali nange nga tananebakako yali nange ng'agendako Canada n'akomawo. Nembuuza ate Canada lwaki ogenda n'okomawo? Ate that's why omuntu yenna alinnye ennyonyi tolowooza mulamu. N'agamba ninayo omukazi wange omuzungu n'abaana 2 naye mukazi yanga he divorced with me naye bangambye muzadde wange angambye fune ki omukazi gundi muna Uganda omudugavu. Konze mfunye omusajja maswali. Kati okufunamu omusajja n'antwala mu bulungi nnyo gundi mukwekebeja. Wallahi billahi kumba musajja omuntu yantwalamuko saamanya immediately twagenda kwekebeja. Musawo n'ambuuza wakomadde okwekebeja konze juzi waneno nga ngenda kuyingira ku mirimu ku airport jjukira ye tabaagalamu abalwadde. N'angamba nangono omwana naye n'angamba omanyi oba okola jangu gundi n'angamba omanyi oba okola twekebeja. Kati n'akwatamu omusaayi gwa n'ajjako wano n'oyo oli naye n'amuggyako wano. Results nno tulinda results for 30 minutes zikomawo nga ffena tuli balamu. Omusawo ye yawandiika n'ateekako mbu you are all negative. Yes. N'awandiikamu nti no you are all negative. Nabanzijjako omusaayi nekugwe. N'angamba olabye nakugamba ddala siri mulwadde. Nurse oba doctor yabakebera sirimu ye yawandiika report nti omusajja si mulwadde. Yes, yawandiika yali mukazi actually. Wamwatuukayo walabanga bano balina friendship ey'enjawulo like they knew each other. Nalabako nga bagamba ng'obuze kyokka ng'obuze nga amarawuni wamanyi musajja alina museereza avimba. Kati kola olunaku tugenda waka uwe twebaka. Mugamba omusajja ye ate pregnancy n'angamba nze nja kulabirira buli kimu tosobola nakufunamu olubuto n'engamba it's okay. Oba musajja wattu akoze eki buli kimu gyabadde mugamba ng'asazeewo. Bannange nabeera naye lunaku 2 nga tanganya kukomawo waka. Nangamba Sham kati ogenze waka ogenda kolayo ki? Nemugamba kambere nangamba engeri gyaleero weekend genda kusomero okomewoko waka. Twakola mu weekend Friday evening jukira nali sikola Friday kundi weekend. Nangamba kati encha tugenda kusula nange ogenda kubayo kumacha ogenda ko kusomero soma okomewoko waka. Nganze n'obaga university awo nankima. Muganda wange nembeera nga amaanyi kagendeera nga buli nebaka naye nga mpuliramu ekintu kinnuma nga mpuliramu weakness nambadde ki. So nemugamba neera tuddeyo twekebeje. Omusajja yayombeza nze wallahi yayombeza nze nangamba kati gwe wontusa ngenda n'okukuba n'abeerewo wiiki emu nga tayogera nange. Nziriramu kaawo. Yabeera namugamba tuddemu twekebeje kuba mpulira omusujja mpulira ki n'ate kukeberamu omusujja simwina. Ne bwatuddeyo ku ddwaliro kutwekebeje musajja n'ayomba n'agamba mwavaayo okwekebeza yakufunira ennyumba empya ne mutandika obulamu obupya oba waliwo wasigala? We nali nasigala we yali alina maka ge nga nange nine wange kyansasulira
so yantwala wuwe nangamba engeri gya mikwano gyo bali jealous nnyo saagala kubeera naawe nga bandaba yeyo jjukira nemugamba it's okay nembeerawo actually nembeerawo wano ajja n'apaakinga awo mu geeti munda netubeeraawo nga buli omu akimanyi baawange so just of recently nali awo obulwadde nga mpuliramu kamunguluze nga mpuliramu ki nga ngenda bankebeera ninamu omusujja nenkomawo nenywamu ddagala eryo nebimaliriza n'ensaawa eno owulira empewo wakizuula otya nti olina siriimu? Engeri gyanagizuulamu nti nno nina siriimu kuba yakoma musajja ono yakoma kunsasulira mu mwezi gw'ennyumba January. So ku ssomero naye gye yakoma kweyo semester. So ono omusajja we namugamba nti no tuddeyo kwekebeje mu January nagamba ebyo sibitegeera saagala kuddayo n'ayagala n'okunkuba tubeeramu wiiki emu nga teri anyega munne nankubira simu najja nankima nagamba kati twagala kwogera naawe naye nga musajja alina abakazi ku ssimu. Waliwo abalabako nga temunnaba kugenda mu kikolwa abakazi bano? Nali sennabalabako. Yabakulaga ku olwo oluvannyuma ng'ayogera n'abakazi. Kati one time we nali munju wane ne wange n'angamba kaakati gwo so from that very time netubeeraawo kati lumu nali waka ng'ali mukakaaba mu byange nemubuuza gwe musajja gwe lwaki obinkola bino byonna kyokka luli the other days wali tobinkola nagamba ndaba ompulira nampamu omuwala omulala nampamu n'omulala nina abakazi bange bawana eno tugenda vaayo tukole kino n'ekiri amubuuza saawa eno lwaki obinkolera ebyo nembeeraawo nga mwerabidde nga myesonyiwe. So nembeeraawo bannange obulwadde kati lumu nalina ono omulenzi ono mukwano gwange nnyo kubanga naye ali mu gundi yeemu nange. Kati ono omwana ambuuza yikyaliwo nga sikyamulaba ambuuza ani ko baawo konze owaayi simanyi nange alabika waali eyo. From that very point twalina ono omulenzi ng'atuttemu girlfriend we outing ono Fred yali amututemu girlfriend we mu auto kawungeezi bano bonna tetunywa ffene mu mwenge nze ni mukazi musiraamu no girlfriend oyo naye musiraamu ate noono mulokole tanywa omwenge twakomawo saawa nga emu biri awo saawa emu kitundu awo antuuka waneeno waka Fred angamba bana Shami webake naffe katugende ye ne girlfriend we gamba nanze mpulira kamunguluza ate mpulira ne business nene nnyo ate mpulira ogundi empewo nanga kwata mu jacket naawe oyambale nga nkwata mu jacket nga nkola ki nga nyambala nga nfumbira mu chai ne ku pakoreta nga tabannaba kufuluma mukyalo we nga nfumbira mu chai ku pakoreta nenywa nangamba kati tugende jangu oggalawo olugirwa kati not even 30 minutes kulwa twabeerawo paka saawa nga 4 kati oba nga bakagenda we saawa 5 nemukubira simu ono omulenzi ono ne mga Fred ntaasa nfiira mu nju. So Fred nagamba naawe weekakeko ne mga nedda sisobola kwekakako mpulira join zonna ziri wansi ati waliwo neiba wange yali ampulira nga nkaaba najja nagamba wewaluleko okukulawo oluggi nebwa mpulira nga kamunguluza ate nettaala ndaba mulundi meka mulundi 3 ate ono Fred okudda mangu awo nga boyfriend wamwesonyiwa awo boyfriend nga namuwaako time yerowooze. So kwolwo olunaku nfeintinga bantwala mu kiliniki wali now eno mboozi gye banyumiza nze later on nange kanyumize. So Fred bambi nasobola kubeera nange ekiro namba taninaako lwa Luganda yadde naye lwakuba
nzammanyi muganda wa nembeera awo nga tubeera awo ndowooza Fred ekiro nentabuka nnyo obulwadde nobutabuka nnyo nabamugamba Fred omwana tugenda mutwala mulago jukira from clinic kati Fred n'agamba bantu be simanyi yadde omu mwana ono kiki ati ekyatuyamba nali ninako sente kati ngambe ntino yali Friday nga nva ku mirimu nga tugendako ku auto kwolwo olunaku lwennyini we nafuniramu salere yange salale so that very moment we nalwalira nani nina sente wa ku simu nali ngenda muwala lodi wange nendwala kati okudda tu my understanding ndowooza katoolako katono nadda tu my understanding ngamba ddala okufiira ono kamugamba ono omulenzi nina sente wa ku simu nemulagako pin number kumulagako pin number nendo nyumyamu ebintu nga simwe akeli kuva nalwadde mpese zaamu mwezi mulamba because it was on 16th I'm making a month yes on 16th kati omulenzi nagenda nawuzironga mu sente ate mu clinic paagala mutwala 35 kuba nali ntabuse nnyo ate nga na faintinze yo mu clinic nga bakugamba ki ekikuluma mu clinic nga tabankebeddeko omusaayi oba sirimu baki bankeberako typhoid n'omusujja bagenda sanga typhoid eri waggulu n'omusujja naye eriki waggulu abatandika bamanyi bya clinic mbu mwana ono yalaba nga musawo yalaba nti embeera yange etabuse n'agenda mu university n'ayitamu abaana abasebeyi nga nze n'abagamba mumanyi muntu wange afeeri naye tugenda muyamba ota abo bwe kujjamu manga abamu badlenga abamu barespondinga mikwano gyange bababra baani abo barespondinga naye tabakimanya kiki okuntwala mu kunzijja wano eno motoka yanzijjawo awo mutwale 5 nebantwalamu Entebbe referral kutuukayo ate naye bantaddemu oxygen batugobyewo tatwagala tugendewa mulago kati waliwo wamagye mujaasi musajja omujaasi mukilana te muyita taata kati waliwo bannaffe baneeno kati waliwo musajja mujaasi yajja yali atambula yeyandeeta ku ddwaliro jjukira Charles ono twali ffenna mu awutu mujjukira nga tuli nga wagamba banyankolo ng'osinganyeko omuntu wabadde omumanyi yes kati n'amugamba waliwo muwala Musebeyi bamulese n'ali mu mbeera mbi abadde naye ekitanda endala ali bubi nnyo oli yafudde noono ate naye tandibanga naye agenda lugendereramu awo ng'animu oxygen hana tubeera awo ndowooza ku ddwaliro kati ono mujaasi yalaba yali tantegedde jjukira waliwo mujaasi yali andeeseko ku ddwaliro Babra yamukubirako simu n'amugamba mwana Shami bannange mukwano gwaffe ali bubi kati oyo ne n'ava eri gye yali mu kubeesi n'ajja paka ku ddwaliro ku Entebbe referral agenda laba ate naye yali agenze ndowooza kugulamu eddagala n'asinkana ate n'oli n'amugamba waliwo omuwala ava Kasereemu ewammwe ate naawe ova eyo oyinza okuba omumanyi n'abantu be jangu otutaase oyo n'atuuka ono Fred nga yawunze dda ng'amanyi ndi maiti ng'atuukayo nga ndaba kati engeri kyayalabamu continua I'm not doing well sinaddangulu kujjukira kuva kiro sinaddangulu ate n'ebyuma byonna bye bantaddeko ku mubiri n'ambasabako basawo nti nno mwana ono kamutwale neja kati ate n'oyo naye musawo oyo ye bamuleeta kati musawo mbu n'amusaba n'abagamba abasawo bali engeri kyamuna sente zigenderamu nnyo waneno dano okumutwala ono omwana ono gundi mulago kamutwala esamiizi ddwaliro ly'amagye onanzirukawo mbu musajja yansitula newe nti jjukira kuvaawo paka eri ku gundi siwala nansitulamu natuuka kubo sisobola simanyi kiri ku nsi ali nembeera kuva Sunday kiro nga nfeintinze nafeintenga mu Saturday ekiro Sunday yenna paka ku Monday nga soogera paka gundi Wednesday wenata mu ntegera yange kati omusajja agenda kunkebera bulungi ambuze gw'oli muwala wani si gwe muwala wa Adelaide konze ye koye
nze taatawo nemugayi nze ogwe taata wange atantya kale ng'ogambe kirani jjajja wange azaala taata ne taata we baluganda nagamba nze taatawo si yatandika okubiramu ab'ewakasimu jjukira ab'ewakata balina kye bamanyi nze badde bandipendinga ku nze buli omu atandise okwata tugenda kola tutya agenda kufa kati we nadda engulu basawo kumba bajjako samples bankebera siriimu musawo yajja n'angamba Shami nga kati antaddemu it was on Thursday jjukira nazirika kuva Friday Saturday yalina Friday actually ekiro nensiri for almost up to Thursday okay, let me say almost coming to a week. Yes, naddamu muntegeera naye nga sisobola kumanya nti gwani so musawo kurokuna bamuyita Dr. Ricky bambi kyokka musajja oyo bambi musajja abo bamagye bajanjaba yadde nali Shami wa Bobi naate waliwo embeera ekutuukako ebyo byonna nabivaayo so omusajja ajja mu bulungi nnyo jjukira nali ndi mu ruumi yange nzekka private room so omusajja yajja n'atuula n'ambuza Shami can you eat konze nsobola naye lwakuba sinalisobola kutuula kati n'amugambamu omuwala gwe nali naye bamuyita Cynthia n'amugamba Cynthia sooka otwemu gaapu musajja ngamba twakebeddemu bino twakebeddemu buli twakebeddemu ne byonna okola ki nasooka n'agamba twakebeddemu musujja oyina malaria mungi n'agamba twakebeddemu kundi typhoid oyina typhoid ate esinga ne malaria eri high twakebeddemu nasooka nasirika n'agamba UTI twakebedde koze UTI nakava kwejanja lwakuba toyi zaffe jjukira ab'emubaala naffe tubikozesa n'agamba ye twagisanze saatwalamu ekikulu ate n'agamba twakebeddemu n'ambuuza ekisooka wakoma ddi okwekebejja ne mugamba nze nakoma lunaku luno ne luli boyfriend wo omuyina kati nemunyonyola nemugamba boyfriend wange alabika twafunyamuko kikanyaawo musajja watto n'agamba it's okay let me now talk to you. What if I tell you that you're HIV positive? Are you not going to okuwulira bubi? Nambuuza what if osanze nti n'oli HIV positive oli ready okutandika eddagala? Awo nensooka nenkaabamu awo nangamba tokaaba nankwata mu bulungi nayita ne munne twankwata mu bulungi kuba already engeri gyanali nzirise bali balowooza yinza ate okuddayo. Nambuuza wali weekebejjaamuko nemugamba ye nangamba process eyo until yeyaŋŋambira twakebejjaamuko oyina TB kozi nali nkolola nnyo totya nno tesobola kukwata era nagamba lulingo mpise nenkugamba nti okujja eyo sikolola nabaŋŋamba ninamu TB tesobola kukwata because they are now fighting on it buli lunaku nina okumira eddagala nabaŋŋamba oyinamu TB oyinamu siriimu oyinamu malaria oyinamu typhoid oyinamu UTI oyinamu kiki ekirala baŋŋamba ekyo kyokka zaali ndwadde meka 5 ngamba buuza bannange ate ebyo batandikirawa. Musajja n'agamba nedda baganda bange ekintu ekyenakola nakkiriza okutandikamu medication bantandisaamu bya TB weeks meka 2 namalako weeks 2 nabantandikamu ya siriimu naye si byangu jjukira sitambula. Now omusajja ono musawo yansabawo ku namba n'amukubira omanyi yamugamba n'amugamba sinnaba bangi bakyakaaba ate teri agenda n'okunkwata yadde omu n'amugamba kati jangu omulabirire wakiri muleeteramu gy'omuleeta n'amugamba n'esaawa nakava muziika n'akava
mwebakiramu omulala ate bano bonna abadde ntera nnyo beebakiramu abadde takaayana nnyo nga Shami kuba Shami yantwaliramu obudde omukwana so webityo baganda bange era badde bakutiramu bawala mwonna gye muli omusajja ajja mu bulamu bw'onaakukwanira n'omwaka mulamba nga wolo gyakubazeemuko tagenda kubaako alina okumanya nti no naawe wagenze oyina kufa naawe so that's what happened to me now the thing is nali ndi mulwadde nnyo nabampamu gundi then we came back from the hospital ate obulwadde ne butandika ate bubi nnyo nga nsesema bintebe ng'omanyi general body weaknesses situtuka sitambula muntu ayinza okundaba waneno n'alowooza ndi mu kutambula bakuleese bakusitudde bansutula busutu zisima amagulu gafurizinze ate ne landlord wange naye amanja myezi 3 kuba nali ngenda mu asendeze awo n'endwala landlord ku makya baganda bange gye saagala balimba yankubye yansikambudde bubi nnyo adde akimanyi nti nno ndi mulwadde mu njuye kati bino byonna omusajja yankubye n'aŋŋamba muva ku nnyumba zange nga sirina kyesobola kukola waliwo omusajja omu neemukubira simu nemugamba nandi bubi n'aŋŋamba kyakanzije nkutwalemu poliisi kutuuka poliisi ngenda sangamu abanyankole bokka baŋŋamba ennyumba z'omusajja oba toyagala kumuwamu ssente vuba ku nnyumba ze biki ng'omanyi kati nenkaaba nembabuuza kaakati mmwe abanyankole temwagala kola ki temwagala muntu yadde omu yeeyogererako omusajja kati ankube neera kyokka nga bankutte wenti akati ne Uganda naye kyetaagiza n'obwenkanya omusajja ankubye sanze wali abanyankole sinnaba nakulya kuva ku makya kala nenkaabamuko neŋŋamba singa jjajja wange abadde oba mwana yenna mikwano gyange be nali nabo banze nzigyeko okuba bategedde ndi mulwadde siriimu. I'm so sorry. Oh my God. Abatulaba ku HK Media no yeshami wa Bobi nga bwe yeyita ku social handles ze omwami yamusiga siriimu naye nga okumusiga siriimu yamuweerera yamukolera buli kimu naye ng'ekigendererwa agamba kyali kyakumusiga kawuka. Saawa eno sigenda kuddamu okusoma because siinaako ssente n'omulimu gwampeddemukko simajja ngenda sula musajja yeeweredde ono omulenzi ono yabadde atereko nnyo okumbeererawo olwo n'emikwano gyange abali weeru bansondeddemu ssente za ddwaliro kumpi miliyoni namba. Bannaye abali ku HK Media twatandise tuli much stronger naye kyayika gye tumaliriza nga Shami ebintu birayika ndooza bimusobedde ddala obuyambi nga bulijjo tubwelkaminga ebitongole abamanyi ku bantu abalabirira ku baana abawala banyambe mukoma amafiino oyambye bangi nyamba bambi kubanga saawa eno gembe nga nfudde siinakwedde ennyumba bwe bagenda kunteekako odiya kubanga ennyumba eyali yajjajja bagintwalako kajjajja wange amaze okufa buli kimu bagintwalako bambima bafiino abamuntu yenna asobola kuntuukirira nyamba buyambi. Bannange tusaba kuyamba Shami yenna asobola okumuyamba tumusonyiwe tetugenda kweyongerayo kuba saagala kutuuka nange ku level Shami gyatuuseeko. I'm so emotional. Tusaba yenna alina kyosobola okuwaayo Shami oba olina mizigo nga giri awo noonya omuntu akukumira ennyumba oli ku kyeyo Shami waali asobola okubeera nga agira abeeramuko. Nsobola bikuuma bulungi kuba siri mukazi mudigize siri mukazi anywa omwenge ndi mukazi ayagala nnyo ddiini ye nsaba nnyo alla buluntakiika. Saawa eno bwenjogerera kuva ku makya musajja yankubye nabantwalamu poliisi. Anyway ebintu bya poliisi weebiri saagala kwogeramu terimu eddagala mira lingi
eddagala buluwamira nga tolina kyewalidde ekuwunza ate noddamu n'ofeitinga. So sorry bannaye tugenda kuba tubasiibula gwe wena alina kyosobola okuba ng'oyambako Shami. Tutuukeko ku namba z'essimu z'olabawo wammanga tujja kuba tumukutuusaako bulambalamba. Ebitongole ebiyamba abaana abalwadde ba siriimu tetubimanyi naye wano ku muzindaalo tuyina eddoboozi. Guma olwo yaŋŋamba tuukiramu mukatsi busobola okukuyambamuko okukwatire kuba nsaawa eno sina kyenina yadde saawa eno simalanga kyengenda nakulya. Nina mu bijanjaala munju nate emmere kyengenda aliiramu bambi walayisi gyensobola balayimba bambi sobola. This is so painful, eh?